media. Kiba kirungi nnyo okwewala spina okufuna omwana alina spina bifida at least mama bw'amanya nti essaawa yonna asobola agenda funa olubuto oba asobola ofuna olubuto ali mu bufumbo asobola okulaba nti amira akakerenda ke bayita folic acid naye nga si kirungi okukola self medication genda health facility beba bakuwa folic acid oyo oba si ekyo oba tosobodde funa amakenda aga folic acid akakerenda osobola okukozesa ebibala emiyembe mapaapaali fene ovacado mwonna mujjuddemu folic acid lwakuba entegeka y'ebibala eyo oba entegeka n'ey'emmere si bibala byokka muri folic acid wabula n'emmere ne greens nga doodo nakati mwonna mulimu folic acid olina ogyegendereza gezange envendiirwa togenda kuzooza mirundi mingi nnyo kubanga folic acid kirungo kino ki vitamin essaawa yonna kisobola okuggwerera mu mazzi so nga maama olina okwegendereza entegeka y'emmere gy'ogenda okola ki okulya ebirungo envendiirwa tozisiikasiika nnyo kubanga era vitamin yo afumuuka ku ki ku muliro omungi ku heat ate era toyoza nnyo kubanga kigenda kukola ki kuggwera mazzi so tuba tulina okufuba ennyo okulaba nti twetegeka bamaama at least mwezi gumu ogusooka ne weetegeka ng'omanyi ogunaddako nja kukola ki njafuna olubuto omwana agenda okuyingirawo mu lubuto nga gwe maama omubiri gulina ekirungo ekyo kya folic acid oba vitamin amala mu ggwe okuziiza enkizi eya spina bifida kaakati hydrocephalus amazzi gano ku bwongo oba ku mutwe nayo namba nga bwe nayogeddeko egenda erinnya naye ate nga tugenda okwetegereza okulaba biki ebireeta amazzi gano ku bwongo nga mwe muli obuuka busobola okuvanga ku musujja ogugenda paka ki ku bwongo ne guzibikira obukubo obutambuza amazzi mu bwongo muno tulinamu spaces tulinamu obukubo obutambuza amazzi agazaaliddwa obutafaali obuzimba obwongo naye ogenda okwesanga olw'okuba obuuka buno obuva mu bintu ebyenjawulo gezaako n'omusujja okukwata ku bwongo buzibikidde obukubo obumu oba spaces ezimu amazzi gatandika okwetuuma amazzi agandiise mu nkizi ne gafuluma omubiri nga omusulo oba ng'entuuyo ne gafuluma omubiri geetuuma bwetuuma mu bwongo ku mutwe omutwe ne gutandika okukola ki ogejja waliyo obuzimbazimba obwo nawo busobola okublockinga okuzibikira obukubo amazzi mwe gatambulira mulimu abaana bo nga just obwongo bwabwe butafaali obuzimba obwongo ate bo buzaala amazzi ku rate ya waggulu nnyo okusinga amazzi ate agakola ki agafuluma omubiri so byebyo ebintu ebimu ebireeta hydrocephalus ono naye nga kyetukubiriza abazadde kwe kulaba nti bwoba oli lubuto fuba nnyo olabe nti osula mosquito net genda for antenatal check up avoiding self medication wewala okwewa eddagala beera nnyo nti ogenda mu health facility beba bakola ki beba bakolera dose ey'okumira oba eddagala ery'okumira then tukubiriza nnyo n'abazadde nti era naawe nga oli lubuto fuba nnyo okulaba nti olya balance diet emmere ey'enjawulo sigamba emmere ennene nnyo naye emmere ey'enjawulo ng'erimu ebirungo ki ebisaana omubiri ono okubanga gufuna abasirikale abanaamala okulwanyisa endwadde ez'enjawulo eziyinza okuleetera ate omwana okutawaanyizibwa mu lubuto nga afuna infections ate ezigenda okuzibikira obukubo obutambuza amazzi ate bw'oba ng'ozadde ate omwana wo mulungi omuzadde ate talina n'amazzi ku bwongo fuba nnyo okulaba ate ng'era naye omusuza mosquito net breastfeedinga ojjanjabira mu ddwaliro si gwe muwa ddagala aba alwaddegeza nga musujja omutwala muki mu ddwaliro omujjanjaba okubalabirira abaana nga amaze okuzaalibwa ng'alina hydrocephalus abazadde yonna nkubiriza bamaama ne bataata ng'omaze okuzaala omwana alina hydrocephalus abaana bano bw'omulabirira obulungi n'ogattako omusawo bonna baba recommendinze abaana baviiramu ddala nga bali bulungi ate era nga bamugaso eri eggwanga lyabwe tubalabye bangi nnyo e Katalemwa omwana agezaako nga Shiba twatandika naye Katalemwa nga baby kubanga yafuna amazzi already wabweru ne tumuweereza so omwana abanga afunye amazzi mangu nnyo kiba kirungi n'aweerezebwa mangu ne bamulongoosa era ageza nga Shiba twamuweereza mangu nnyo ku ddwaliro bayita Kiwa Children's Hospital Lirimbaale ne balongoosa omwana Katalemwa Shesha Home naffe ne tutandika okukola physiotherapy, occupational therapy, wuyo tumuwadde obugaali, tugezezzaako n'okugenda ewaka ne tuyigiriza maama kye tuyita home visit. Ne tugezangako n'okujja ekayunga buli mwaka kwegamba ne twongerera ddala okulaba nti Shiba tamisinga ki
tamisinga physiotherapy. So nga nkubiriza abazadde nti bw'oba ozadde omwana si kyekisemba, faayo nnyo omwana aba afunye hydrocephalus mudduse mangu nnyo balongoose omwana, oluvannyuma nnyo tandika kye bayita rehabilitation okuddaabiriza omwana ono ajja kuva bulungi ng'abaana abalala. Era making sure ti omwana omuliisa ku balance diet, kubanga balance diet eno egenda kuyamba omwana ono okubeera ng'omubiri gwe gufuna abasirikale abamala n'abanga asobola okulwanyisa endwadde, kubanga gy'anaakoma okubeera ng'akwatibwa endwadde tagenda kwanguwa kuvaamu kye twandisuubidde nga tukwatiddwa ki ndwadde. Kaakati abaana aba hydrocephalus ne spina bifida nga Katalemwa buli mwaka tuyisa mu baana 100. Actually omwaka guno tuli mu baana tugenda kutuuka almost abaana, kubanga mu September baali 128 nate sinaba kwongezaako emyezi emirala, so mwaka tutuuka mu baana 105. So abaana bano bangi era hydrocephalus tulaba nti ate abazaalibwa tugenda okulaba abaana bakola ki beeyongera n'aba spina bifida.